okwanjula n'embaga. Ndaira sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Omulungi alaba Delta TV osibyo kya mukwano bali kubera ngo wadi akadeko akomwendo nogamba nti no kandabe kaninde program eyo kwanjira n'embaga ku Delta TV tukole ndabe abagole abaliko kati era nga abagole abaliko olunako lwaleero era tuyina ba scientific wedding ngera bwe twalina Sunday ewedde n'olwaleero era tuyina scientific wedding kubanga munnaye kati zezikolebwa embaga ez'abantu abatono twakitegeddeko batunyonyodde nti mbaga z'abantu batono era nga ensonga ngera bw'ogimanyi lwaki kozesa abantu embaga zino abantu abatono ennyo kye bayita scientific wedding lwansonga tulina ekirwadde kya coronavirus. Kakati no abantu oyitira ddala batono abagole kye bakoze okubeera nga abantu bagezaako okubanga buli omu abamu ku mbaga abamu bajja mu kyakya balandi bajja ku reception naye nga nze Sharita Mazimanvu leero tulina emikolo gyaffe ebiri tulina abagole abo naye ate nga tulina n'abagole baffe bano be tugenda osookeramu ng'omukyala ye Kayitesi Lydia ate omwami ye Kayongo Frederick ababiri bano bagenda kubeera nga bagattibwa wali eri ku Mata Shrine Munyonyo era nga tugenda kulaba bayisa abantu bameka batudde batya bababuuliridde kuki omugole yayambadde atya nenga Sharita's Bridal World yamwambaza gawuni. Tula okalire tova ku Delta TV tukole yenze Sharita mazima waafu. Tubaaniriza nyaniza n'omwina nyaniza abazadde bakujuyi zombi nyaniza ab'emikwano ja Fred ne Jackie ate twebaza Omukama okubanga tutambuza bulungi okutuuka mu Kereziya eno amatendo balonzeewo Kereziya zonna ne baba beesibira awamu mu sakramenti ery'amatirimunyo. Tusuubira era tubasabira nti n'obufungo bwabwe bwe butyo bunaaba bw'amatendo kumala bw'amakula ng'Ekereziya eno bweri.
Katonda omuntu eyewayagala omusajja n'omukazi obeera kimu. Abaweereza bano Fred ne Jack Ross ekiragano ky'obufumu bekigattawo omukano gwaleero gwe banyweze n'ekifundikwayo ky'okwagala abo bowaayo babayoga mu kwagala bawe abetambula bayaga eky'omwagala kwenyini tukikusabanga tuta mu Kristo Mukama waffe omwalawulira n'abamutukuze emirembe. Embaga ey'obugole ewedde Tobiya yagamba Saara nti mwannyinaze yimuka. Gwe nange tuteekwa okwegayirira tusabe Omukama waffe tufune emmeema ye era atukuume. Saara n'ayimirira bombi ne bessa okwegayirira nga basaba okukuumibwa. Yasooka bw'ati: Ayi Katonda w'abajjajjaffe oli wa kitiibwa, n'erinnya lyo lya kitiibwa ligulumizibwe emirembe gyonna. Eggulu likugulumize n'ebintu byonna bye wakola emirembe gyonna. Gwe watonda Adamu ne Eva mukyala we abeere omuyambi naye n'omukuumi we. Mu abo bombi ne mukyalikukamu olulyo lw'abantu gwe wagamba nti si kirungi omuntu okuba yekka. Tukoleremu tumukolerere obuyambi amufaanana. Awo nno kati nze okutwala mwannyinaze oyo sigendererwa kugoberera mu matu. Kino nkikoze nga omutima omugolokofu. Bombi ne bagamba nti amiina. Tuddamu nti amiina. Abooluganda eby'Omukama byabyogerera. Insomma qualora uno tweyamani ab'Ekolosi. Abooluganda mwe Katonda be yalonda abatuukirivu ate abaganzi. Ekyambalo kyammwe omutima omugonvu, okusaasira, obwetoowaze, ekisa, obugumiikiriza. Mulekeganenga era musonyiwaganenga ng'abaddewo alina ekigambo ku munne. Ng'Omukama bwe yabasonyiwa nammwe bwe muba mukola. Ekyambalo ekisembayo kungulu kyekwagala. Kye kifundikwa ky'obutuukirivu ng'ekyo kiri eddembe lya Kristo libe mu mitima gyammwe. Ebyo Mukama yabyogera. Obwetoowaze bwe balaze n'obukaka ne bakkiriza okukola omukolo guno ogudde okufaanana bwe buti. Kubanga akimanyi bakasaba ebikwano bingi balina abakumanyi ne banjagadde bagere omukolo gutekerezibwa ebigule. Naye okubanga bakkiriza batuukirira ne bagamba nti omukolo tusazeewo tukukole buludde buno nakyewuunya nnyo. Kubanga sikyamu ate toza kugala Fred kalekale naye omwana muwala ow'emulembe okumumatiza okukola omukolo mugeri ebirowoozo bwenti nakkiriza n'agamba nti ebyabantu bonna okukuŋŋaana abaana enakisanga nawuli bonna byesonyize kasita kyenjagala beta nekoyiwa jaki webalitoolo.
mwebaliza akatimiramu okukikwebaza kubanga embeera eno atemina n'abaana bangi abaali bategese okugattibwa mu myezi ebiri naye abasabizaamu ensonga ezo abasinga bagambye abaana babadde abalenge abaana naye omwana omuwala akyagaana agati alina abawakola mukolo nga tutawuliriza abantu be bangi awo nojjakibaleinyebalaga ddala wasagaire kikkaatiriza kubanga kimu nnyo awo nomwebikweba nnyo kkiriza okuteeka omukolo ku mbeera efaanana bweti nga kimugenderera okufuna sakramenti eryamatirikuni abaluganda abagalwa ennyo mukuŋŋaanye wano omwekelezia olwaleero nga mwagala omwaka w'ekelezia n'ekibiina kyonna kibeerewo nga katonda asiba okwagala kwammwe okuweereza ddala obutaleka mukasagala mwamala dde okutukuzibwa mubatiisi ono nga wemufunye okwagala kuno kristo ekiri okwagala na kwammwe yanaakuwa omukisa ne kufuuka bumeevu olw'esakramenti ly'amatirikuni gye mugenda okufuna okwagala kwammwe kujja kubeera kw'amaanyi buli omu asobole okubeerera ku munne ennaku zonna ng'agumira byonna okufuula omwagazi fredi ne jackie rose ekelezia wa katonda kumusaba ki okufumbiriganwanga ekelezia wa katonda bw'ayagala okufumbiriganwanga ekelezia wa katonda bw'ayagala abazadde ba jackie ne fred bemuli abazadde b'abaana mukkiriza abaana bamwe bano fred ne jackie rose bafumbiriganywe mukkiriza katonda yeebale kufumbirigana kufumu kwesimbidde mwekka tewali atwaliriza tubesingidde ffekka tewali atwaliriza tubesingidde ffekka netegese mutaswaza kufuna nga mwagala era nga bwe masamu n'ekitiibwa mu bulamu bwomwe bwonna mwetegese twetegese mukoofuleni omumanyinaze nzikiriza okukwasa ono mu linnya lya katonda neyanza nze fred kayongo nkufuna kwe kayitisi jakirozi obeere mukyala wange nkulaganya okukwagala n'okukunywererako mu bulungi n'emubi mu bugagga n'emubwavu mu bulamu n'emulwadde era nkulaganya okusaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange kufuna kwefred obeere omwami wange kulaganya okwagala n'okunywererako mu bulungi n'emubi mu bugagga n'emubwavu mu bulwadde n'ebulamu era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange omukama w'ekisa kikakase abayiwedde ekisa ye bingi awo katonda kyamaze okugatta tewabanga n'omu akigambulula bonna ne baddamu nti amiina bano bwe banaazeyambanga nga bw'oyagala nga tebeerabidde nakubwebaza olw'okukoola erinnya ly'eggulu bayambe bafune obulamu obw'omwoyo n'omubiri tukitusaba nga mu kristo mukama waffe munange gwe kayitesi jakirozi nkunaaniriza otegeere nti nkwagala era nekunywererako
okutuuka okufa mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutukuvu. Amiina. Kunanipembetele otegeere nti nkwagala era nja kubeerako okutuuka okufa twagana. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutukuvu. Amiina.
okwanjula n'embaga